tuli ku CBS FM UG omukutu omutongole ogw'Ekyabasa Fama Radio Uganda munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala webalire ddala tojjanguoko nze imi April Nakawombe era ngewatali kumala budde tusimbudde omukazi atuuzizza omulambo mwewuceya n'aguyingiza banka gumwewolere looni tasaguka ndikuviire ku ntono. Looni zifuukidde abantu looni nga kati abantu batandise n'okutwala abafu mu banka babateera emikono ku mpapula okwewolerwa looni. Naye abaffe kiki ekisinza okusindikiriza ennyo abantu ensangi zino okufuna looni? Kubanga mu mulembe guno twandigambye nti looni zitrendinga ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Naye ekibuuzo ekyo eky'abantu okutanula ennyo okufuna looni mu mulembe guno nkikulekedde. Gye buvuddeko omukazi enzaalwa ya Brazil yakawaŋŋamudde bwe yasitudde kizibu ewo omusajja myaka 68 babuwe eyabadde amaze okussa omuka ogw'enkomerero bw'atyo n'amuteeka mu kagaali ekika kya wheelchair n'amukunguza yogayoga mu banka n'ekigendererwa ekyokumwewolera looni. Mu katambi omukyalo ono ng'amaze okuyingiza omufu we mu banka era ng'amutuuzizza bulungi mu wheelchair ng'amuwaniridde bulungi nga bw'ajja omuyita mulamu ng'awa omusajja ono eyabadde amaze okufa empapula era ng'amugamba nti anko teekako omukono bw'olemererwa ssente zikusubye. Bino obwedda abigamba omufu nga bw'amuwaniridde omukono gwe ogukutte peeni era ng'amugamba okusayininga. Bakiri obwedda abyogera baabwe abuzebuze ababbanka nti ono mulamu wabula oluvannyuma ono ababbanka baamugudde mu buufu era ne batemyako abakuuma ddembe. Omukyalo ono ne bamuwalawala yogayoga mu mbuzi ekogga. Okusinziira ku postmortem results abasawo baakebedde omusajja ono era ne bakakasa nti yaleeteddwa mu banka nga yakafa essaawa ntono emabega. Kyokka okusinziira ku looya wa nnakyalo ono eyaleese omufu mu banka agamba nti omusajja ono yaleeteddwa mu banka nga mulamu era nga yaakakasa nti omusajja ono omukka ogw'enkomerero yagusirizza mu banka. Omugenzi eyaleeteddwa mu banka okufuna looni amannya ye Paulo Roberto Braga nakugambye nti abadde atemera mu gy'obukulu 68 era nga n'omukyala yaleese omusajja ono mu banka amannya ye Erika Disauza Viela. Okusinziira ku postmortem results omwami ono ekyamusse tekinnategeerekeka. Omukyalo ono okutuuka ku ssa eri okutwala omufu mu banka asobole okumwewolera looni yabadde ayagala amwewolere looni ya ssente za euro, yabadde ayagala amwewolere looni ya pawundi 2,000 ezo nno nga bw'ozizza mu ssente za Uganda bwe bukadde 9 n'ezigwamu. Bakiri obwedda nnakyalo ono ayambako okuwanirira omutwe gw'omufu ogwabadde guyugayuga nga bugudde amaaso n'emabega era ababbanka bwe baamulabye bwe batyo ne bamugamba nti naye ng'omuntu ono alabika tali mu mbeera nnungi. Bw'atyo omukyalo ono n'abaddamu nti naye ankoyesezza naye ansobedde era bakira obwedda amubuulirira ng'amugamba nti anko weegaganule oteekeko omukono kubanga nze sisobola kuteerako mukono. Obwedda amuyambako ng'omukyalo ono anywezezza omukono gw'omusajja ogusayininga nga bw'agezaako muwandiikisa ne peeni. Wabula abakulu mu banka bagenze okulaba nga bo gwe babadde bamanyi ng'omulwadde nga tali mu mbeera nnungi bwe batyo ne bayita ambulensi edduse omulwadde mu ddwaliro. Bw'atyo n'omukazi ono n'akwatibwa n'ateekebwa mu kaduukulu era abasawo bagenze okwekebejja omusajja ono ne bakakasa nti ddala yaleeteddwa mu banka nga mufuwajjo. Bijidde mu kaseera nga ne mu Julayi w'omwaka oguwedde abasajja 2 baakwatibwa ne bateekebwa mu kaduukulu ng'era nabo baali bagezaako okukola ekikolwa kyekimu nga bakozesa omulambo. Bano omu yali atemera mu gy'obukulu 41 n'omulala 37. We butuukidde leero nga looni zifuukidde abantu looni si bunaayira yokka wabula ne mu ggwanga lyattu Uganda era nga bangi ku bannayuganda tebalina ndagamuntu zaabwe ng'ababawola looni bwe baba banaabawa ssente endagamuntu ze basooka okubaggyako. Kale nno bannaffe bwe gutyo bwe guli looni zifuukidde abantu looni.